okwanjula n'embaga. Ndaira sirimba lero bino binjogera bya kumoyo tobola omutima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano lero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo Gangu mulungi osibye otya banange kuliko omwaka happy new year munange happy new year mukwanira nga nsaba Katonda era nga nine subi nti nawe ali mukulaba Delta TV program eno omwaka guno gugwo tujja kwata omukolo gwo tujja gulaga ku TV ojja kweyagala okitegedde ngwe nze nawe abalaba program okwanjula n'embaga wano ku Delta TV tukole bampita Sharita mazima wanvu era kansubire nti oli bulungi ebyagano omwaka oguwedde bireke guno mwaka mupya kola plani empya bijja kutuukirira babeeranga balaba bikoze nawe osobola obikola era nga gamba nti nonze enviiri ne makeup ne gomesi nkolebwako Sharita's Bridal World jangu mukwano nawe tukwambaze Sharita's Bridal World tulina gomesi tulina gowns tulina change dresses tulina saluni ekola ku bagole tukola makeup owakabi tulina jewelry tulina buli kimu ekikwatagana n'abagole it's a bridal supermarket cake decoration video bifaananyi kufumba byonna obisanga ku Sharita's Bridal World ate nga tusomesa n'abaana enviiri jangu mukwano tunatera okuddamu era nga okulonda ekugerawo ekuti tugenda kubeera nga tukola ki nga tuddamu mukwano oli bulungi kasuubira oli bulungi banange nkwagala nawe wanjagala manya nti no nkwagala nnyo era gwanfudde kyendi nkussaamu nnyo ekitiibwa olwaleero tulina emikolo gyaffe ebiri leero tulina kwanjula nakwanjula nga tugenda kubeera nga tusookera wali eri Masanafu gye tugenda okulaba okwanjula okulungi ennyo okwakakyala kamaaso malungi banaye kanyumye akaana kasomerako ne China ng'abadde ne sweetheart we beetegeera yagambye ffe tulina omukwano nga twenyumiriza oluboozi ne kumakya bukeera nga tukyanyumya friendship eyo yebakumidde awamu omwami nasitula ab'enganda ze okuva gye bavudde ewala ennyo ne bajja bakime omukyala Doreen. Mukyala Doreen yakuzibwa bosi waffe wano ku Delta TV omwami Abe Mukiibi engoye zako zabadde nungi yasanyuse yabadde anyuma okutunulira era omukolo ogwabaddemu nnyo essanyu kati gende ffenna Masanafu tova ku Delta TV tukole nkyali Sharita mazima wanvu ono Jennifer Kelo omukando oludama wetolokona omusajja yenna okukulakulana yetaaga omukyalo w'embala ofubanga nnyo okukakasa nti omuntu akeera okukulira alinawo okumikisa era okuva edda nedda tukimanyi nti emikisa gy'omuntu gisibuka gy'ava kyova olaba abawafunanga omuntu ng'abakubuuza kimu nti ava mu luggya lwani mu luggya lw'ewaffe abaana bayo twajjula emikisa ewaffe tuli babisima mu luggya lw'ewaffe tuli balungi ataba emikisa ewaffe tuli babisima mu luggya lw'ewaffe twakuzibwa tutya ewaffe tuli babisima mu luggya lw'ewaffe tuli bayivu abafu ewaffe tuli babisima ofunye omwana wa wano ofunye nnyonnyo weesuneko omwana w'ewaffe bakugulira olugi sente olina okuyoola Oli mujawo musajja singa oli mujawo mulujja singa nze oli mujawo tambula nnyo bunese nsanyuse nnyo okubalaba mwana Doreen kyotukoze munange n'ogamba nti mujjajja wange gyali awo waggulu ndi mukyala neddira njovu ndi muzzukulu wa mukaleeka mbugu naye nsanyukidde abaana bange nsanyukidde jjajja munange ono bwe twazirunda bwe twakula abasajja batujja wa jjajja waffe okwega kalungi owange ekibirige nze nasooka oba mwejjukanye naye tandekereranga anjagala nnyo nange mwagala nnyo ate ankuumye abaana mmwe mwebale kunjala banne Doreen kyotukoze omwana we waffe wakusanga mupangisa obeera olina okuzimba omwana we waffe takugulira ddiru gyogoba netatula kyomulaba wano batutya nnyo batutiisa amaaso bamanyi tuli bazibu naye nga tuli bangu tuli bantu ba bulijjo
take a larusa. Cover me like babushka. Booty like to get Sangalo me like a jitch. Sweeter like I'm Sonny Bundy. This what you do, we get banana. Go to Germany if you go get us for banana. Very good, show yourself, do what you do. Another man food is another man poison. Monkey no fine, but you not like that. Shake one come, calculate my money. Who's on the watch, keep on going. Then you was in the finalita. Tukwebaza olunaku lwa leero, tukwebaza olw'omukolo guno, tukusaba ayi Katonda waffe nti omukolo guno obeerewo, tukwaniriza omwoyo mutukuvu jangu owambaatira omukolo guno. Omwoyo mutukuvu yongera okuwambaatira aboogezi, buli muntu yenna agenda okubaako kyakola, obeerewo obayambe, yamba buli muntu yenna agenda okwogera mu byo kigenda okukolebwa mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Babana balero katulwane okukuza Uganda nga tujjukira nnyo bajjajja baffe abafiirira ensi yaffe. Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe. Ningekuagana mahaba kwanja magoti nikuonge vya thamani kama niwefundo kuigiza kakanumba masanja joti usiwe mbali nami maivalia nijulavo Eradde nnyo basawo. Osiibye otya musawo? Omukama yeebazibwe. Abagenyi abo babadde batya, tebabanga balimu ono gwe bamuyita 17, 18. Iye taata abagenyi bonna bali bulungi. Bannange twekikumireko mu ngalo baba bali bulungi kuba kati faabe poziko mulimu mulwadde mwaba abali awo mulimu omulwadde tewagenze naddagala. Iye taata mulimu omulwadde alina ebimuluma. Iye taata dozi kyeyo yaradde Doreeniosis. Waki? Doreeniosis. Eyo Doreeniosis eyo tugirina. Tujja gitereza ekyo ebitanda tubirina wano tubajjanjaba bulijjo. Bwenti bwenkose kubanga mutukubiriza nti bw'okola physical owulira exercise buno obulwadde bujja kubuyitako bulungi ng'okoze exercise. Naffe tusanyusa okubalabako bannyabo. Kakati batandika
batandise okwogera kati ate ono musipi gwamuwadde gwaki balwanyi ba Yesu mwesibe enkoba. Oli mulwanyi wa Yesu Kristo besibe enkoba. Wesibe enkoba. Naffe tusanyusa okubalabako bamuula. Eradde nnyo bamuula. Tutambudde tweyune eno ne tutuuka mangu tetusanze buzibu bwonna. Mugayiseemu nga tulina okubasinkana babawa oluyimba. Ani afuuse Ssaalongo kubona? Tekuliiko Ssaalongo, buli omu agenda kujjamu omu abafisse bange. Naffe tusanyusa okubalabako bakulu. Eradde nnyo ssebo. Mwebale kunyumira lunaku. Mwebale kusiima. Gwe ng'osiima mangu mukulu. Bwe bakoonako yakyuka. Oba tebakoonye kukyuka. Bwe bakoonako yakyuka. Olina. Tubuuza bwe kibeera binga y'omumanyi. Obalolera kusanga nga tuli munda. Yeremiya 29 Pulira 5 wagamba nti musimbenga ensuku mulye emmere yaamu, muzimbenga ennyumba musule omwo, muwasenga abakazi bazaale abaana ab'obuwala ate n'ab'obulenzi. Muto waffe Joshua olunaku lwa Sande ewedde pasita yali abuulira ekyomukisa omulungi tetutambudde naye. Bwe yali abuulira mu kkanisa na buli omu asabe kyayagala, Joshua yatandika okusaba n'agamba nti gaalo 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 Katonda gaalo Katonda gaalo 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 gaalo. Bwe yayogera ebigambo ebyo omusumba n'amusemberera nanti wa Joshua obadde ki? ali ku kimu gaalo. Obuuyo obwo wavaayo omukyala, wabaddeyo omuwala, era naye bw'atyo bwe yayogedde. Emunyenye eryatambuza bali nga bagenda okulaba omwana azaaliddwa. Taata naffe ye munyenye etukulembedde yogayoganga etutuusizza wano. Nabusenga natanguwa nti anaasobola okututembeeta obulungi oyo yesenga asenga ensonga z'abaana bwe emyaka 18 taata era ng'ali mu ddumbizi lyo lino. kituufu. Oyo bw'anaatuuka anaalukuviira ku ntoni.
bangi abantu bano waliwo ensonga yonna kubanga obwedda balina ebintu byeboogera kino kiri ye wali oyo suubi waliwo ensonga yonna ddala ddala ey'obusimba nga obategeera oba obamanyi oba waliwo gwomanyi mu bantu abo abayitirivu bwe batyo taata wali abantu bano mpulira amazima gali nti mbamanyi naye abantu abo bamanyi abantu bano mbamanyi naye taata naawe bulijjo otera okunkubira ku ssimu nga wabaddewo ensonga n'ombuulira mu budde kati obwedda weetooloola ate nga nze waŋŋamba nti mbeere nga muntu mwanjulukufu era mbadde mwanjulukufu gy'oli nze kasita muteekako eyataimu mbeera njogera neetooloola ngenda okutuuka ku nsonga obudde buwedde abantu bano mbamanyidde ddala ddala kituufu abantu abo bamanyi taata njogera nga sijja kwejjusa bye njogera ssaawa eno abantu bano mbamanyidde ddala mpulira omuntu ono yajjako keeka naye nga njagala okukkaatiriza okulaba obanga ddala kituufu anti ne Gidiyoni mu bayibuli naye yabikola yagamba Katonda kati pamba adde ku omusulo omuddo guleme kubeerako n'abaako ne byamugamba bingi paka lwe yakakasa iradde nnyo bassebo iradde nnyo bataata nsiibyeyo mutyeyo nsiiba nnungi okugjako mmwe naffe tusiibyeyo bulungi iradde banyabo nsiibe mutya mwebala okujja mukulika amakubo n'olwensonga eyo taata nzikiriza nsituke omuntu gwe ngenda okufukamira mu maaso ge ye muntu gwe ngenda okulaga ku lw'omusebeyi wange omuntu ono tumaze ebbanga nga ku lw'omusebeyi wange okuva lwe yambulira ensonga ezimukwatako tugenze tuzigayaamu ng'era ekitabo kye mbawadde Ruuthi essula 3 olunyiriri olw'18 nga njagala nkakasize ddala nti obanga ddala omuntu ono mutuufu naye olabanga omulundi ogwokubiri azzeemu ate n'asitula ebigere n'asobola okujja okunsanga ewa mwannyinaze kuba buli yajja wange naye leero nsanze ewa mwannyinaze ate naye nsobole okumulagayo ddala nakuwala koye mwana wange tusabe tenesala mukama mwana gy'olira olifuna omusajja nakukuba embaga kati nasaala za maama zatuuka ddala olulimi lw'omuzadde lutonzi mazima ekintu kye nayogeza obuto kati raba leero kituuze esaala za maama zatuuka ddala olulimi lw'omuzadde lutonzi nze kale ekintu kye nayogeza obuto kati raba leero kituukiridde kwejjusa kintu kyonna omanyi wafuka mutima gwange kyova olaba nga sibawooli amazima kuno ku nsi ndi olw'okubeera gwe beibi buli ddakiika gye sikulaba switi se munnange mbeera ku oxygeni wafuka kamere kange breathing oxygeni wange guno gwaffe gwadamu nakawa gobangoba emisota tokemebwa amazima tukwatagane tube nga njuba nga buli lunaku tukeera kwaka nimba bebi toswaza
mukadde wange taata tuliwo taata mpulira bamaama bakuwulira bamaama bajjajja bannyinaze mwenna tuwulira akaseera ke twalinda kali ke nabagambako ke kano wanje era omuntu gwe nabagamba ono ye mwagalwa wange bannange akalulu mwanyina oyo ye mwagalwa wammwe kulwani ono ye mwagalwa waffe kulw'omwana waffe ono ye mwagalwa waffe kulw'omwana waffe Dora barungi Dora bannange obugalo n'akalulu okyalaba okwanjula n'embaga